Weke wedde ekitongole kya Kesinga abalina ekitongole kivunaanyizibwa ku ntino mu ggwanga ekya NBS bakola ebikweketo ku nnyama ko bokye ez'enjawulo ne baggalawo ezibirafu nga bagamba nti bannannyini baliwa ku biddagala ly'abafo erya formalin mu nnyama eremikuunya bakujja kati taliiwo manya nanyiniyo ate wagule muzeeyi nanyiniyo kakati bano baliwo bakolawo kisawo bano batunda tezaagala kugenda zo zaagala wa kyobweki ate kawano tewali mmere tewali kyenza akulya ekyokulya kiruwa embeera esaabasuubuza ennyama mu lufula ya Port Belo nga bajasimula bugolo olw'ennyama okutandika okubadibako era wetuukiddewo nga basaze nte nga bulijjo naye ennyama ebadde ebiridde tewali bwetaavu ffe buyinza kutwetaagisa nakuteeka mu kintu kyonna era tuvumiranise kuvumirira omuntu yenna bw'abaayo abadde akozesa ekintu ekyo ssente w'abakinyeji abakulira mu lufula eno Abe Mugomba ng'alina abakinyeji batadde akazito ku bitongole ebivunaanyizibwa ku kulungamya omulimu gwe baveeyo babannyonnyole bojjaki kwe basanga eddagala lino ery'abafo erimanyiddwa nga formalin nga liteekeddwa mu nnyama kuba kino kya bulimba nti eyongere okakasa bannayuganda ng'ebawa amawulire amakakafu agatali gakuteebereza. Minisitule y'ebyobulamu erina laboratories basoomooza ab'ebyobulamu baveeyo batwage wa obajja ennyama era wa webakolera samples ezo eziraga nti ennyama erina formalin. baagala abasawo bakozesa ebyuma nga bakebera ennyama eno so si kumalagala bisa mu maaso okwiwala okwonoona omulimu gwabwe. bwana naza mama wange ku mutwalo ng'afudde naye ng'akaluba n'okusinga wano kati formalin ayinza okuba mu nnyama n'aliibwamu. Nze ndaba nti abo bantu baagala kutwonoonera mulimu senga formalin yayogerwako alina kyayongera ku nnyama nandibadde nkiseema nti kiro ebadde emu ejja kufuuka emu ekitundu oba ebbiri si kituufu. Batubulidde nti bafiiriziddwa bya nsusu era singa kinaazuulibwa nti si ddagala lya formalin eriteekebwa mu nnyama beetegefu okuddukira mu kooti bafune obwenkanya. bali mulimu gw'ennyama tugenda kuvunaana abantu abaleese ebigambo ebyo mu mbuga z'amateeka era ttiimu zaffe ez'abalooya tuziteeseteese. Abakinjaji bategeezza nti ennyama eyali egula sirinsi 9 kati bagitunda sirinsi 7 n'okukka wansi. Abakinjaji bano era bagenze ne ku Kesinga bawakanya ebikwekwete bibakolebwako. Mwana okumwogerera okusinga akola ki amuzadde ffe tuteekateeka ennyama abantu tebagisanga mu midaala gye bakola ki tebagigulira. bwewandibaddeewo kyonna ekyandyetaaze okumanyibwa nga kikwatagana n'ennyama ebifo mwetuteekerateekera ennyama weebiri ate biri gazeted. Akulira ebyobulamu mu KCCA ayimbisibwe ebirya nakisiza bannayuganda nti ennyama tere mu buzibu era baleme kuba mu kwekingira nga bagire wadde nga olwo ebikwekuto bye baakola. Tukwata bibadde babikozesa kutasowera naye si kukuuma omutindo gwaki gwa nyama bibadde bya kutasowera naye nakyo kikyamu ebuuca tiyandibadde n'ebidagala bya kutaki sowera. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.